Miterevu yonna gy'osinziddeyo okubeera nga togoberera Fadi Pro UG kuli video ngenda kusaba ekigalo liking sharing ko abala comment section akabokisako kajja kubeera open tekigenda kubeera nga okakozesa anobeera nga osulawo endowooza yo kusinzira ku byogenda okubeera nga osanga mu katambi kakati omuyimbi Bebe Cool akiguddeko era ng'ono abadde alina waali ng'ali mu kubeera nga aperereza abavubuka babeere nga bava mu kibiina kya NUP beegate butereevu ku kibiina kya NRA basobole okubeera nga munnange ba protecting again ayina ebigambo by'addagiza okubeera nga bafalasira n'abavubuka bakimumazeeko era balina abibasobodde okubeera nga bamugamba era nga Bebe Cool amaliriza aswadde akatami kayina ngenda kubeera nga mbikuzanyirawo osobola okubeera nga obyewulira kikyamazibwa kiri nti Bebe Cool abavubuka bongedde okubeera nga baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu era amaliriza yeetonze era nga biro byonna agenda kubeera nga bibateerawo watali kumalawo desa kono obutambi obulala bungi ejjo ku nsonga nga bwe ziri mu kubeera nga zitambula mu ggwanga Aliat Uganda Sheikh Ashraf Msumwadua enaba zisimu ziyitawo wansawo ku bustika zimunonyeeko wajja kubeera nga takulobereddwa ebikyaganye of course bijja kubeera nga bitereera side endala Habibu Airport pickup abano bogwabwe kubeera nga bakusaabaza okujja ku airport n'okutuusa yonna gye wandagadde okubeera nga otuuka ate mu budde kambatela Bebe Cool asako n'ensonga endala nnyingi nga ziri mu kubeera nga zitambula nkumaona mawulire amalala mangi nnyo temupaapo wuno eriko omusajja kadingo ayambadde erementi yikani erikani ayambadde ki omuntu aliko ayambadde ki mwe mulowooza bw'aba ajambala alagawa aba ajambala fashioni oba alina kya protectinga lwaki ya protecting omutwe mwe ne mutagu protectinga olabye Katonda bwaleeta ansa kyekoze kyokka nga sinza nze nange mulabe bulabi awo lenga wuno eriko omusajja kadingo ayambadde erementi yiyo ate nina n'ekirala kyenjagala okubabuuza ndowooza ennaku zino mulaba nga atambula ayambala n'akajaketi kali akatayisamu masasi aprotectinga ki gaini ye bulamu bwe tayagala kufa okitegedde agenda akyokoza abasirikale nga gwe toyambadde kaki kajirikaati bwe bata essasi ye terikuba munda likuba gwe omuvubuka okitegedde protect the gain kakati omukulu bakuyitaani sebo erinya kamala kati muddize microphone kuluno ogenda kulondaani Ssaabasajja Pulezidenti Kyagulanyi bagenda okuzaako tetusaba ab'ebyokwerinda tebakkiriza muntu yenna kusigala ku polling station abaffe mu ddeeka n'ababe baddeeka bw'aba tayagala kukola fujjo kukangakanga bantu lwaki takkiriza abamaze okumuwa akalulu ne baddeeka naye yabakaka mugende wali ab'ebyokwerinda tubasaba temukkiriza kavuyo konna kubeera ku polling station akaluba kabale bulungi balinawo babayita batya ba agency baabwe bw'oba tokkiriziganyiza na bivuddemu tosayininga then bagende mu kooti munnaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatwala President Museveni mu kooti ng'akalu kawedde naye bwe yatuuka omusango n'agugjamu enta mu kooti n'addukayo ensonga yali emu bw'ogenda n'otunuulira mwe bannamawulire mugende mukebere abaali beesimbyewo President Museveni yafuna obululu million 6 eyaddako yali Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuna obululu million 3.5 eyaddako yali invalid votes ne spoiled votes ye yali owokusatu bannayuganda basiru nnyo nti be batta obululu twagenda okukebera nga obululu kubanga bwe yatutwala mu kooti ne tuddayo ne twetegereza obululu bwaffe na buli kimu kyonna twagenda okukebera ng'obululu obusinga okuba obungi bu invalid votes ate bwa President Museveni si bwa NUP si bwa FDC naye omuntu bwe yatiikinganga akaluluke akatiiki ne kayitamu ne kagenda waggulu olw'okubanga abali ku polling station abalemeddewo bangi ba NUP nga bakuba enduulu kafu kakati nga kireetera okutiisa ono ali mu kubala akalulu nagamba why sirina
sirina gafa ebyo nno obululu obusinga obungi bwali nnyo wano mu bitundu bino ebya Wakiso ne Kampala kubanga intention y'omuntu agenda okulonda oba ogirabye ono Kyagulanyi ne banne ekibagamba nti batemerewo baagala kuddamu kukola kyekimu era baatuuka mu bitundu by'okulonda ebimu ebyenjawulo mu Busoga Mbale ne wane Kampala ng'alonde abala obululu alina ku bunkenke bw'agenda okwetegereza akalulu nga bamugamba okulonda kwawedde ako ka Bobi Wine kwegamba omuntu akajja mu box ne babupakira bwe bati baba bagenda okukebera bwe bati nga bagamba nupu kati bw'obanga tugenda kukubira wano kakati walingawo obunkenke bungi nnyo kati ng'emagere twafunayo obululu 78 obwa President Museveni balangirirako butono olw'ensonga nti waliwo intimidation y'amaanyi nga baga nti ani akamuwadde ani oyo kwegambambi n'alondesa nadda mu kutya okw'ekitalo ennyo okwesanga nga bululu bwaffe babuwadde Kyagulanyi ate nga bwa President Museveni invalid votes olabira ddala nga intention y'omulonzi yali ya President Museveni naye olw'okutiisatiisibwa kuno okwabeerangawo n'osanga nga munnaffe ow'ebyokulonda akataddeyo mu bulumi naye ng'ate akalulu ako kabadde kalamu nga intention y'omulonzi oba ogiraba n'ebinkumu olw'okuba kyayiseemu kafu embeera ne bagiteeka ku polling station enkambwe ennyo naye ffe abawagizi baffe tubaga nti muddewa eka mukole ebirala omulimu gw'okubakuumira akalulu mugukole ki mugubaleke. We are telling you and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine, but not at the polling station. The CDF said, go home. He didn't say, stay within the distance that is prescribed in the law. He says, go home. I'm advising you as the Attorney General. I'm not advising you as to what anyone said outside this house. I am telling you, you cannot stay at the polling station after voting. You stay a distance allowed as per the law. We need to get the government to tell us whether the military, like it did in 1980, December, has now taken over the organization, management, and supervision of elections. General Mohoz Kainerugaba, the CDF, and military have now taken over elections. Leave alone the violence, beating people, military hanging all over. The military has not taken over the management of the election in Uganda. Election is managed by the Electoral Commission. Omwana oyo atudde bambi ali kusaba ssimu ye. Yes. Ebyokwerinda okulemesa Ssaabasajja okuyita mu kkubo lye. Si kulemesa, okutaataaganya. Okumulemesa okuyita mu kkubo lye. Bobi Wine yakikola. Nkugambye ntandise ne
question yange ne nkugamba bulijjo kibadde kibeerawo. The question is no. Akati ani akirimu. Kakati bwe kyabaddeewo root cause ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye. Wetunenya. Yes. Anga ye root cause nti be baleetawo obutagoberera biragiro n'okuluŋŋamizibwa kw'ab'ebyokwerinda. Bobi Wine yali mugenyi wa Katikkiro ku lunaku. Ati you see, Bobi Wine wonna watambulira. Bujja gutya okubanga musango. Honorable Kyagulanyi wonna watambulira. Alema okukoma ku bantu be n'okubategeeza omulamwa kubanga bw'abanga yali agenda embuga. Tuli wamu? Kiki ekyali kimulemesa okubuulira abantu be n'abaga nti bannaye wano tetuli mu bya kampeyini tugenda mbuga. Yali ku program gaina kugenda wa Katikkiro. Tetukigaana program oba agenda okugibeerako. Naye nkugambye ekyatuuka okutaataaganya omutanda obutayita munnantawetwa nga bulijjo bw'abadde ayita. Nkugambye tulabe root cause. Root cause kiki ekyakireetera, kiki ekyaleetawo. Kyoga nti omukuumaddembe bulijjo tamanyi nti nnantawetwa alina okuyita Ssaabasajja alina okuyitaawo. Anti kati waliwo ebimu bye munenyiza Bobi Wine ng'obaolirawo si bibye. Bobi Wine ebiseera ebisinga buli lwavaayo bw'ati abantu be bajja. Si bukiri. Si yabayita. Ye bayita tibanaye mujje mulemese. Kati oli mu kukkaanya nange. Kitegeeza eyaleeta entaataaganya, eyaleetawo obuzibu oba embala bw'okuyita. Ekibinja eky'abasirikale ab'eggwanga wonna we kibeera kiba kimanyi kisobola okurecognizinga amamotoka agajja n'ebitibajjamu nti protocol eno ejja yandi n'ebendera ya Kabaka bagimanyi. Excuse okola nema. Njagala ompe mukisa njogere byenjogera kuba wayogedde nga nsirise. I had the opportunity n'omuzindalo gwabaddeko nabadde nsobola okutaataaganya. Kyagulanyi ye yaleetera entaataaganya y'omutanda. Yes. Kyagulanyi ne ttiimu ye, Honorable Kyagulanyi ne ttiimu ye be baleetera okutaataaganya omutanda we yali alina okuyita era bulijjo waabe yali alina okuyita. Kubanga ab'ebyokwerinda bakimanyi tewali muntu atamanyi nti wali ku nnantawetwa Ssaabasajja Kabaka waayita kubulye. Naye njagala twebuuze n'abawuliriza paalo nti lwaki ku lunaku ero kyabeerawo era ani yaleetawo obwo obuvuyo, ani yaleetera ekyo okubeerawo. Kubanga kati ab'ebyokwerinda bwe banga omulimo gwabwe kukuuma mateeka n'ebiragiro. Tuli wamu? Era nga ne poliisi y'ebidduka bulijjo ebadde ebeerawo ng'omutanda ayitawo. Poliisi y'ebidduka kugayidinga ab'ebidduka mulina kuyita luddawa. Si bwe kiri? Kati bwe tulaba ng'omutanda entambula y'okwolwo yataataaganyizibwa, root cause oba cause y'ekyo, best cause yali ya Honorable Kyagulanyi. Eyali munda, yali omugenyi wa Katikkiro. Ankugambye nti ye gwe yennyini okyogedde nti waayita abantu bamukola ki? Bamugoberera. Betulaba. B'abantu baali bagenyi ba Katikkiro, baali bagenyi b'embuga, abo baali bamuvaako emabega. Kati yandikedde ku radio. Kati nze abagaye nti bannaye ngenda ku Mengo temujja. Kati kankubuulire, Honorable Kyagulanyi buli opportunity yonna gy'afuna ayagala nnyo okulaga eggwanga nti ye nti obuganza alina bungi. Whereas not twetaaga okuba nga tugayidingibwa. Whereas not ayagala okulaga abantu n'eggwanga nti obuganza alina bungi. Whereas not talina bwogezi. Nkugambye obuganzi nti abantu balina kumuddukirako bataataaganye bizinesi z'abalala, bataataaganye entambula y'abalala. Ekyo si kituufu. N'olwekyo bwe tuba nga tulina ebitongole, onayogedde ku doctrine ey'amateeka
ya separation of powers eyayogerwako Montesquieu era n'olwaliro luno abatukolera ssemateeka bw'ogitunuulira bagyogerako bakukolera chapter y'omukaaga ne bateekawo parliament chapter y'omusanvu ne bateekawo executive chapter y'omunaana mu constitution y'eggwanga Uganda ne bateekawo judiciary sisi kenjagala ntegere mukatono kati ku kino okyokulemesa bene okuyita mu Nantawetwa nga Bobi Wine mugenyi wa Katikkiro Bobi Wine ogambye ye yakikola yandibadde akipreventing atya katabeerawo ye yali munda yali omugenyi okusokera ddala njagala okukolekitingamu n'abatuwuliriza nti poliisi teremesangako Mutanda kuyita mu Nantawetwa kiwulirize wabula entaataaganyizibwa eyaleetebwa entambula y'Omutanda yaleetebwa bano aba National Unity Platform n'abawagizi baabwe kubanga bulijjo kibadde tekibeerawo Omutanda abadde ayitawo bulungi era okimanyi era buli muntu akimanyi wali nze nange ne bwe mba nvuga ne ntuuka wali ku sheero ne ndaba emmotoka z'Omutanda nnyina kuyimirira kudda mabbali kubanga mmanyi waalina okuyita buli muntu akimanyi so ne poliisi y'ebidduka ebeerawo okugayidinga nolwekyo nze njagala tukkirize nti tutunuulire ekyaleeta kino kye tuyita root cause nti root cause ya Honorable Kyagulanyi n'abantu be abaagala okulaga bannayuganda nti bo balina obuwagizi whereas not nolwekyo ab'ebitongole by'okwerinda poliisi n'ebitongole ebirala tebisobola kutuula ne bizinga mikono nga waliwo obaoliawo ebitatambula bulungi one balina kayogeddeko nti buli bakungu baba ne protocol abali bali mu kumaninga security abo baita osaba ati protocol ya Ssaabasajja nekirala sebo omukulu Kakibayo if you don't mind this is a debate I don't know why you don't want me to speak nekirala kenjagala mwami Kakibayo amanyi definitely kyagalewo kigaani Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu right now yakulira opposition side of the Queen era tosobola kudinayinga popularity wakulira opposition kitegeeza kutaataaganya ate okuba kutaataaganya abantu bamugenderako nga bangi musango gwe Honorable Lukyamuzi I want us to agree gwe bw'oba ova ewuwe Kabowa n'ojja n'otuuka wali e Kabuusu abantu abo bogamba mbwa abamugenderako ne bablokinga oluguudo ng'ojja ku paawo gwe bw'oba totataganyizibwa absolutely ne munnayuganda omulala yenna nga omukadde ali mu kuva e Kawempe agenda mu katale k'e Nateete okubaako ne byagula agende e Kawempe afumbe mu restaurant ye era naye abaataataganyiziddwa kubanga oluguudo luba buloka kyenjagala tukkaanye nakyo tutambulire mu kugayidingibwa ab'ebyokwerinda n'amateeka agaliwo wabula si kubulokinga luguudo si kuleeta nkola ya kutaataaganya ddembe ly'abalala ono alina ssemateeka ennyingo eyana mu 3 yiya mu ssemateeka w'eggwanga Uganda ekuleetera kye bayita limitation on freedoms and rights nti ekuteekako ekkomo infact kangisome ogiwulirize na bulungi kubanga ekugamba nti in enjoyment okay webale njagala onsomere article ennyingo eyana mu 3 mu ssemateeka w'eggwanga Uganda kirungi mwenna muli b'amateeka onzivunulire yes eyana mu 3 general limitation on fundamental and other human rights and freedoms ekkomo ku dembe your clause soka in the enjoyment of rights and freedoms prescribed in this chapter no person shall prejudice the fundamental or other human rights and freedoms of others or the public interest webale nnyo kakati nti gwe mu kwenjoyinga eddembe lyo tewali muntu yenna anaamalangao oba anaamenyangawo ddembe ly'abalala no person shall ekigambo kiri shall kitegeeza it is mandatory fe mu mateeka ekigambo shall kibeera mandatory kikukakatako nolwekyo katikana kawairo Kyagulanyi ke yamenya ne banne
Article 43 njikusomedde constitution sinze nagikolera wano. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.